Olwaleero Uganda yegasse ku nsi yonna okujjukira olunaku lw'okulwanyisa enguzi olubeerawo nga 9 buli Desemba. Ku mukolo guno Pulezidenti Museveni yabadde omugenyi omukulu. Bishop Joshua Lwere yakulembeddemu essaala ku mukolo guno, kyokka ng'essaala yejjukiza ab'obuyinza nga bannayuganda bwe beekokkola abakulembeze olw'omuze gw'enguzi. The people we lead are tired. They're like sheep without a shepherd. They feel oppressed and have nowhere to run. They no longer believe that we are their best interest at heart. President Museveni ategeezezza ng'abantu abaagala ensimbi ez'amangu bwe baviiriddeko buli bw'enguzi okweyongera. The ideology of how you can create wealth, personal wealth, group wealth, national wealth without stealing. Omukolo guno ogubaddeko abakulu okuva mu bitongole ebirwanyisa obuli bw'enguzi, Museveni abajjukiza okukolagana n'abantu ba bulijjo ssaako n'abakulembeze aba wansi okulwanyisa omuze guno. But it seems these agencies don't contact them, because if they contacted them, then they would get the facts, because they are the victims, because that's what Betty Kamya said now here. Say, if you want to know what the problem is, contact the victim of corruption. And who is the victim of corruption? It is the villagers. President agamba ng'oggyeko kalisoliso okulondoola abantu okusinziira ku neeyisa yaabwe, asaana agatteeko okulondoola projekiti za gavumenti. The money which is stolen and nobody follows is mainly government money. But this government money, we know where it is coming from. And we know how much each year. So much money is spent on the roads. Which roads? Where are they? First, are the roads there? And if the roads are there, are they the right quality? And at the right price? You can cross-check. Kalisoliso wa gavumenti Betty Kamya agamba nti kati President abongedde amaanyi okulwanyisa enguzi. So olwaleero tusabye President atongoze kampeyini ey'okuyingiza mu bantu bonna mu lutalo, kubanga lwe lutalo lubadde lweno waggulu. Tutuula no maofiisi gaffe mu mahoteri ne tubeera ne workshops ne tugenda ebweru mu conferences mu nnyonyi nga bali abantu bansi batunula butunuzi n'obunyunyusi ebibaluma ababadde ensimbi za gavumenti ezandibadde ziweereza amazzi, ezandibadde zikola amalwaliro ne gasiteekamu eddagala ez'amasomero. Tulina okugenda wansi mu bantu kubanga obubbi n'obulyake n'obunyunyusi biruma abantu ba bulijjo. Ono alabudde abalowooza nti tebagambwako. Naye be bulowooza nti tebakwatikako, ffe tujja bakwatako kubanga ffe yatuwa omulimu ye President mumuwulidde ng'agamba nti olutalo luno tujja duwangula. Kamya agamba nti okusinziira ku kunoonyereza kwe baakola Uganda efiirwa obuwumbi 1000 buli mwaka mu by'enguzi. Juma Kiriya, NTV Akawungeezi.